The newsroom, where untold story is revealed. Ebyomubaka Speaker Anita Among sibirungi yadde akamu n'akeddagala gwake na maaso n'okubeera nga ongoberera nga yakamaliriza okugulawo ekisaawe ekyazimbye wali eri ku ssomero lye ery'Ebukedya ate era Naito omukulembeze w'eggwanga lino Museveni Buhabulwa agende mu maaso n'okubeera nga akiggulawo. Nkugambye Bobi Wine, His Excellence the People's President Principal Bowa Babi agenze mu maaso n'okubeera nga amuzaalira akabasa ng'ate bamwongeddeko sanction oba olyawo endala eriwa ate era byonna bye ŋŋenda okubeera nga nkuwa mu maaso awo. Kakati nno omubaka wa Mubende Municipality amanyikiddwa nga Bashir Lubega avuddeyo nno naye n'agenda mu maaso n'okubeera nga aliko byeyogedde ku Speaker Anita Among era ekituufu kiri nti teri yadde kawooma nakamu n'akeddagala. Musajja mukulu Lope Joel Ssennyonyi ono n'avuddeyo n'avumirira abakulembeze naddala bagenda mu maaso n'okubeera nga badda ensimbi y'omuwi w'omusolo mu ngeri y'okubeera nga bagirira mu nguzi. N'agamba nti kino eno ne Bayibuli tekikkiriza yadde akamu n'akeddagala. Ate nno ebya balamu si birungi. Madamu Teacher Honorable Betty Namboze wuuno nno alina ensonga z'agenda okubeera nga amukubira mu mbuga z'amateeka. Biri luddawa ensonga ki kyekivuddeko akabasa bye nkuleetedde wabula nkusaba busabe so compare video eno like ate tambulire eddala etuuke ku oyo omulala eyandyetaze ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna ate gisharinge n'omulala afuneko gwagenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu nkusaba subscribinga ate tugende mu maaso n'okubeera nga tutambuza ensonga nga buli video gye tuseeyo ogifuna. Nze Deni agenda mu maaso n'okubeera nga nkuweereza gwabadde abuusa busobe okwekalakasa mukwama abali mu diaspora tekukola genda ogamba Anita Among twegweko e New York. Gamba ko chali wangoli tusinkane e London. So it works. Mu bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akuutira bannabulaaya bannayuganda abasinzirira eyo ng'abagamba nti bwe muba mukya genda mu maaso n'okubeera nga munnafuya nga mulowooza ekintu kyammwe eky'okwekalakaasa nti kitini mulabire ku ebyo Speaker Anita Among sanctions bagenze mu maaso n'okubeera nga bamussaako. Ono n'ategeezezza n'agamba temwenyoma mwongereemu maanyi buli kimusobola okukozesa mukikozese okutuusa nga nakyemalira tumusudde. Kakati nno wano omubaka amanyikiddwako nga omubaka wa Mubende Municipality Lubega wano no asinziridde n'avaayo n'ategeeza n'agamba nti sipiika ekyogenda maaso n'okubeera nga muvuvuba ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba okuzituusa wano kigenda beera nga kikuzaalira akabasa oba oliawo tojja genda mu maaso nakubeera nga osobola kumalako n'ekyo kigenda genda mu maaso nakubeera nga kiddako. Ye speaker ayina kuyita luki ekintu ayina kiteeka ku order paper n'ayita olukiiko era n'ekyo ruling ye efaanana bwetyo bweba yakujja erina kujja ng'atudde mu ntebe ng'ali wali rules tezimuwaawo chance yonna ndala atuwandiikire nga tuli eno atuweereza amabaluwa nolwekyo mugamba mulina okudda mu parliament exactly okuteesa ku ebyo kyonna ne ruling yonna alina gikola ki era naffe ne tumulaga mwe temulina kukyusa mpaabajemu waabamu ate tukyusa ki ebyali bisatu ebibiri tetukyusa era akugambira wali kubanga speaker mu mateeka 73(5) rules of procedure speaker mu mateeka yasalawo okiwulira naye kakati ffe kitugamba tugoberera amateeka nga bwe gakola ki kubanga wano taweebwawo mukisa gwonna mulala ate speaker tasobola kuwa ruling ye nga ye ku bintu ebirambikiddwa muki ebirambikiddwa obulungi mu rules of procedures. Okay. Ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde njagala okubeera nga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi weddwa mukubireko okusimu esebeyo 11 ku screen ajagina maaso n'okubeera nga akuyamba ku bizibu ebyenjawulo ebikutawanya gwagala olanga naffe simu zaffe weziryawo ku screen tukubireko ate era tugende maaso n'okubeera nga tulanga business yo buterevu nnyo nnyini ddala ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu
asinziriddeawo n'agenda maaso okubeera nga akubiriza bannayuganda obutalekaayo genda maaso nakubeera nga balabisa abantu abo abagenda maaso n'okubeera nga bakutyanka ensibi y'omuwoomusolo kwoteeka otyobola eddembe ly'abannansi ng'agamba nti amaanyi g'oteekamu mu kukirwanyisa ge maanyi agagenda ogenda maaso n'okubeera nga gabimalawo mu kyaki nga bwe bawadde ne layini ey'omu maaso anti y'okutuuka okuwaayo mukabbo awaayo 10,000 ate yabbi enzibe mubalabise omuntu bwabba ssente nga ze zibadde zigenda okuteeka eddagala mu ddwaliro ne weesanga ng'abakazi 10 bafudde ng'abaana 10 bafudde kubanga tewali incubators kuba tekubaddeko masanyalaze oyo omuntu aba mutemu era mulina omuexposinga ng'omutemu bassebo ne bannyabo. So stand and be counted, friends. Benakera kumacha nembagamba, now we are bringing the matters in the people's court. That is what I meant. Ye mweba antu kati mweba lawyer mweba lamuzi Lopu Joel Senyonyi y'omu ku mukolo gwe gumu ogwo bwe badde bagenzi maaso n'okubeera nga basisinkana bannayuganda bawangalira mu ggwanga lya Canada ne mu ggwanga lya America ne mawanga amalala agaliraanye oba tukiyite diaspora. Agenzi maaso n'okubeera nga ategeeza nti temuliimu nsa yadde mu bakulu abo abagenda mu maaso n'ogenda mu makanisa ng'ekituufu kiri nti bye bakola tebigenda mu maaso n'okubeera nga biweesa Katonda kitiibwa. Joel Senyonyi agamba nti bwo buli bw'enguzi wakubulwanyisa okutuuka oba oliawo nga abumazeewo oba si ekyo nga sizza ogw'enkomerero. Very corrupt fellows. And I don't know, I hope some of you are their friends. The Bible says pride comes before a fall. Oluusi munange oyinza okwekangabiriza ku kintu ekyobusiru n'olemerako, and then eventually, as the Bible says, amalala gakulembera ekigwo. I hope that God helps us as leaders, because it's easy to become full of yourself. That even when you make a mistake, you say, tebalina kye bangamba. But anyhow, we say, let's throw these fellows out. Then together working with the speaker, they took themselves to court to try and cleanse and sanitize the process. And the speaker has come out and she's saying, now court has said, leave these people alone, so the motion won't be entertained. We are going back to Kampala to give her a piece of our mind. Kakati nno wekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waneno wasinziridde n'asaba bannayuganda ogenda mu maaso n'okubeera nga basoma nnyo n'okwenyigira mu buli kintu kimu. Ono nno wasinziridde n'ategeeza nti kijja kunnuma nnyo okulaba nga tutuuse mu nsi ensuubize nga tewaliwo ky'osobola kukola so si genda mu maaso n'okubeera nga naffe tutuuka mu bukulembeze ne twefaanaganyirizaako nga bano ababulimu nga bawa abantu emirimu abatutuukiridde naddala mu office zibagenda mu maaso n'okubeera nga babawa. Kino eno nno wakuutiridde bafuutu soja n'abagamba bw'oba olina ky'osobola okusoma ne ky'osobola okuyiga genda mu maaso n'okubeera nga okikola ng'obudde bukyali kuba kaseera bwe kanaatuuka saagala yeekwasa nti ate wano oba wali mwandesse. Gwalina omukisa ogusoma soma. Kyonna ky'oba osomye ekisome okikugukemu kwegayiridde. We improving ofune ebisaanizo. Sagala munkalubirize mujje Mr. President nze sobola okukola kino nti wasoma kinti ate nali mu struggle. Musome. Musome kubanga mwe mugenda okukola omulimu ogw'okulaakulanya Uganda. Olye sente z'omuli w'emusolo inkusibe. So musome, improve yourself. Ekisemberayo ddala muyingira amagye. Omwana kyabagambye abadde mutuufu. Bw'obanga otereza empapula zo ng'okyali mutoototo nga tokaddiye nnyo, kaye sigenda kwogera ku byakaddiwa, nga tokaddiye nnyo ng'okyewulira, muyingire amagye mukozese opportunity eyo, muyingire poliisi, muyingire public service, mufune skills ezo, you will thank me later. Kakati nno awo wennyini Madamu Teacher amanyikiddwa nga Honorable Namboze Bakireke wasinziridde n'agamba
ye wagenda maaso n'okubeera nga afaafagana ne minisita Balamu Barugahali olw'okuvangayo okubeera nga alimba parliament. Ng'ono nno bwe yali akakwata entebe yategeeza nga bwagenda okubeera nga akola ku nsonga z'abavubuka kuba ye minisita w'abavubuka, ogenda maaso n'okubeera nga akola ku nsonga zaabwe ez'abaana abaasibwa n'agamba nti wakuzikolako. Kakati nno Nambooze amwambalidde n'amugamba musajja gwe otulimbye emirundi mingi n'okubuzaabuza bannayuganda n'olw'ensonga eyo ngange ensonga z'omunda ow'ekisiikirize ngenda kukozesa amaanyi gange okulaba nga enkufulumya entebe eyo mwoli. Daba obukambwe Nambooze bwakozeseza ku nsonga zino. Twagala Mwami Museveni aveeyo ayogere nga Balamu bwe yasuubiza eggwanga oba Balamu yeetondera eggwanga alibulire lwaki agufuddemu ze nti buli walabikako mu palamenti abazze kulimba. Bw'atakikole palamenti bweneekomawo okutuula wano mu buvunaanyizibwa bwange nga minisita wa internal affairs, ensonga zino mu minisitule mwezigwa zijja kuleeta ekiteeso nti nno minisita Balamu tumufumule mu palamenti kubanga buli walabikako abazze kwogera bya bulimba. Kulani yakoze leadership school tubatwala eka mwokya. Balamu tukuyise ku koosi y'obukulembeze eka mwokya tukusomesa emirimu gya minisita because that is the purpose of the alternative government. Mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okuutira bannayuganda obutalekerayo ddala kugenda maaso nakubeera nga bavumirira ekikolwa ky'obuli bw'enguzi. Ono nno ategeeza nti tulina okulwanyisa enguzi empaka oba oliawo ng'ewedde. Era wanene wasinziridde n'ategeeza nti abo abagenza mu maaso n'okubeera nga bakola emize naddala ng'omuze ogw'okubba n'agamba nti bano babalidde ku nsimbi zaffe tukyabawaddeyo chansi nga n'eddiini bwekkiriza nti mujje mwenenye muzeeyo bye mubbye mugende mu maaso n'okubeera nga tukolagana. Ne bwe muba mulemereddwa ogenda mu maaso n'okubeera nga mwenenyeza bannayuganda n'okuzaayo kye mwabba, ekyamazima amatuufu tetuli bakubatira ku maaso. Ne bwe munaaba muyise emmanju tujja kubeera nga tubaanika. Naye kituufu kikino kye tulina okukola. Oyinza okuba oliawo munoowo n'avaayo neetondera bannayuganda ffe tuli bakatuliki. Tulina mu mateeka 10 waliwo lye bayita tobbanga. Bwe twali tusoma katekisimu etteeka eryo litegeeza okuzaayo ebibbe eri bannannyini byo n'okwetonda. So let us be open. Togamba bugambi nti oyo mutte ne bw'aba yasobya mugambe bugambi kundiizayo ebibbe ojje tukwatagane mu mwoyo mulungi kisoboka. So temukozesa busungu wabula munooba omugambo bulungi kiyinza okutwala emyezi oba emyaka naye bwalaba amazima bwe gali asobola okukola ekituufu. So don't be angry. Ebigambo bwe bityo bwe biri mwebale genda mu maaso n'okubeera nga mungoberera. Nze Deni yagenda mu maaso n'okubeera nga nkutuusako ensonga nga zino akuume yatakumira mpeera mbaagaliza bye munjagaliza okusingira ddala mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga muteekamu amaanyi mu kubeera nga mukulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. Mbaagaliza bisinga akuume atakumira mpeera ayisa abasajja Kabaka Magulu Nyondo Cuucu Wangala Maama Nnabagereka agerekere Obuganda. Kansabe omutonza gulwo yayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira agende mu maaso n'okubeera nga abankuumira ate era tusinkane baganda bange. Mbeere bulungi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.